ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwa January omwaka guno kwabadde kujaganya mu ssaza ly'e Nebbi lyonna abakatolika nga bajjukira nga begiweze emyaka 63 bukyanga musumba w'essaza lino Right Reverend Raphael Wokorach yazaalibwa mu mwaka 1961 mu disitulikiti eya Arua. Ebikwata ku musumba ono eby'olumaggamagga biraga nti kitaawe yamulabirawo nga n'abamuleevi wa Mukama bw'atyo okusoma n'amutwala ku Arua Pokea Minor Seminary wuyo ku St. Joseph Mbaki ku National Seminary Okolomu eggulu olwo nga mazina okwegatta ku kisinde ekya Combon Fathers. My dad was working in the hospital, so I came from that simple background and living in the village in Arua there. So we went to ordinary primary school. Ku ssomero limu nabyamizannya tawunyikamu yayagala nnyo okuzannya omupiira nga kuno kugatta n'okuzannya obuzannyo bw'okwebonga buyite gymnastics. Quite nice. They will make us kind of rhythmize it, if I may say, put a rhythm to it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8, 2, 3. That kind of song. And each of them will make you move in certain ways. The gymnastics, you go on and on and on and on. Mbu yayagala nnyo ebya ssayansi era ng'ekirooto kye kya kufuuka mugoba wa nnyonyi kyokka oluvannyuma okulyowa emyoyo kwamusingira. You know, my dream was to become a pilot. I liked the uniforms. They look elegant. Ebirayiro ebisoke by'okubeera munnaddiini yabikuba mu April ng'ennaku z'omwezi 29 1999 ne mu October ng'ennaku z'omwezi 12 1992 olunakakasibwa nga Father mu September ng'ennaku z'omwezi 25 1993 ku St. Charles Ruwanga Catholic Church Wadley mu district ey'e Nebbi mu kaseera ako nga Ssaabasumba w'eggulu Right Reverend Martin Luluga yakyakulembera. Ekyewuunyisa newankubadde yalina essuubi eriweereza abantu bawangaliddemu emyaka 28 agimaze aweereza mu mawanga g'ebunaayira okuli Congo gye yatandikira mu mwaka 1993 n'amalayo emyaka 8 wuyo mu Togo, Roma, Chicago, America okakkana ng'ali mu Nairobi, Kenya gye yamala emyaka 13 nga tanadda mu Uganda. So I worked mostly in this line of training young people to become missionaries and religious. Olw'okubuna amawanga Bishop Wokorach asobolera ddala okwogera ennimi okuli Olululu, Oluzungu, Olufalansa, Oluyitale, Olukyoli nga kugasa n'Oluswayiri kyokka kino tekyamwerabiza buzaale bwe. I will come for holidays, a short while, visit friends in the places, and didn't look strange. And when I came, I had to insert myself. Gye tukulidde tuzze tukimanyi nti omuntu yenna okufuuka omusumba alina okusooka okuseetula okuyita mu madaala ag'enjawulo. Kino si bwe kyali ku Wokorach. Papa Francis ng'ennaku z'omwezi 31 March 2021 yamulengera n'amufuula Bishop okuva ku mutendera gw'obufaatha bw'atyo n'atuuzibwa ng'ennaku z'omwezi 14 August 2021. The appointments basically is done by Rome. I believe Rome does its research and then appoints. Omwaka guno omusumba Wokorach abali kyajjaweza emyaka 2 n'ekitundu nga ye musumba w'e Nebbi ate kwe kumulonda n'amwongera y'eggulu okufuuka Ssaabasumba atuwulidde nti mpaawo kyamaanyi kyagika kyabadde kyakyusiza mu kitundu kino okugyako ku kyali abakristo nju ku nju ng'azuukusa enkolagana yaabwe n'Ekereziya. I can't claim I had fulfilled. I had hardly started. I was, I could say, consider it a stage of trying to understand better the situation and see, as I said earlier, the areas that we need to focus on to help this diocese. Obutatuukiza biruubirirwa bye abwekusiza ku kaseera bwe yalonderwa nga COVID-19 akyatawaanya bannayuganda ekyatuuka n'okukyaya abantu ogendanga mu masinzizo. And you know, Uganda was locked for 2 years. That affected, I think, lifestyle, mentality of people in many ways. Schools were closed and churches were limited, and these 2 years seemed affected people deeply, even in their life of faith. Ng'ojjako kino wakati wa 2018-2021 omusumba Santos Lino Wanok nga kyajja akyusibwe wayita ebbanga lya myaka 2 miramba nga Nebbi terina musumba agamba nti kino kyatabangula bangi mu nzikiriza yaabwe. Image of the church without a bishop and the limited services. I found when I came that memory was affected. It struck me. Ekyokuba nti ebbanga lyonna abadde akolera bweru wa ggwanga mu mbeera y'emirimu enteeketeeka obulungi kiyite structures omusumba Wokorach agamba nti kyamukusaamu naddala bwe yadde okukola mu kitundu kikyali mu kwezimba. Things are really planned and organized. You see, it flows, systems are set, you follow them.
So from the organizational point of view, that also I see a challenge. Essaza lino lirimu abantu ab'amawanga ag'enjawulo kyokka newankubadde batega okuwubagana okubuulira enjiri mu ssinzizo olusozi lwennyini ekibawaliza n'okukozesanga olulimi oluzungu. But the language to celebrate the Mass is either here, Alur, or English, here in the cathedral. For big celebrations, we call them diocesan celebrations, we take it mostly in English. Naye nteekateeka okubuulira ekigambo kya Katonda e Namugongo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga omusumba agamba nti omulaka agutadde nnyo kutya kufuba okulaba ng'enjiri gy'abuulira esigala mitima gy'abantu olubeerera. And I hope that it will mark them, not just to make the Namugongo be an event come and gone. Yeah, the richness they have got can remain with them. Mu buweereza bwo bw'emyaka kakana ekigenda okuwera 31 omusumba Wokorach agamba nti ayinza kulabira emyaka 8 gye yamala ng'aweereza mu ggwanga Congo wakati mu butabanguko obutagambika mu kaseera ko ng'ekyayitibwa Zaire. Onajjukira kaseera sente za Zaire bwe zaagwa ebbeeyi ng'ensimbi ebula zipimira mu kilo. We went with $300 to exchange because we said when the war is there we get locked, you have to give service. So I went to exchange $300 in a Land Rover 110. I failed the Land Rover with money. Kyokka newankubadde bweru amazeeyo ebbanga ddene yagaana okwezunguwaza mu byakola afuba okuyiga embeera z'abantu b'aweereza so si kwegeziwaza. The experience is where I have maybe this kind of life. If it is good to help me here, I take it, but I can't come and impose it here. If we make that, I believe you get trouble. Because live in the US, you come to Kenya and say, no, this is not true. You still live with the imaginations of what you have in US or other places. You can't connect to this. Newankubadde yali muweereza Nebbi yayimba ekitambiro kya Misa e Namugongo omwaka 2007 omusumba Wokorach guno gwe mulundi gwe ogusoose okukulemberamu okusaba e Namugongo ng'omuntu ko n'okukulembera okusaba okuli abantu abangi ng'abatera okubeera e Namugongo. Ssebuliba agaffe ku Spark TV.